Ng'ebbugumu ly'okulonda okwa 2026 lyongera okusituka, bo bannakibiina ki FDC bafuuse ekibiina ekisookedde ddala okutongoza ekiwandiiko omuli ebisuubizo bye baagala okukolera bannayuganda singa bamala ne babawa akalulu okukulembera eggwanga mu 2026. Manifesto tukitegedde nti essira egenda kusinga kuliteeka ku kyakutereeza byanfuna nga wano banokoddeyo empagi 5 okuli okutondawo emirimu, okusiga ensimbi, ebyenkulaakulana y'abantu, ebyobukulembeze, okufa ku bantu abatafiibwako ko n'ebirala. Agenda okukwatira ekibiina kino bendera Nandala Mafaabi asuubira nti singa alondebwa, manifesto eno yakuyamba nnyo okusitula eggwanga lino eryolekedde okufuuka emponga byoya. It come as a bridge to peacefully carry Ugandans from the current political, social and economic hopelessness to a country that we can all be proud of. Kyokka newankubadde asuubiza bino byonna mpaawo kyayinza kutuukiriza singa akalulu kamugwa kkono. Ono asabye bannayuganda obutasubwa mukisa gwa kweyagalira mu Uganda erimu ku nsimbi kale nga tebalina kyakusalawo okuggyako okumuyiira akalulu. In all the 63 years of independence, one leader has come after another by atrocities against Ugandans which have never stopped. It is now an opportunity for Ugandans to cause change without a gun. Agambye nti waakufuba nnyo okulaba ng'enkola y'okudiibuuda ensimbi mu ggwanga ekoma nga kino waakutandikira ku kyakukendeeza ku muwendo gw'ababaka ba paalamenti. I think we need to review our parliament where we should have one direct elected MP for women and one for men. Why should we have all that big parliament with where even you can't sit? I will convince the parliament to restore the presidential term limit and the age limits. Alina essuubi nti singa omusimbi ogubadde gugenda mu paalamenti gusalwako waakweyambisa omutete guno okusitula embeera z'abantu nga buli kyalo kyakuweebwa obukadde 10 okweggya mu bwavu. We shall provide 100 million development fund to all villages of the country. That's only 7 trillion. I have 100 million per parish leaders in circles. Do you know how many parishes do we have? About 10,000. That's 1 trillion. Ebirala bye basoosowazza kuliko okukola ku nguudo, okuzimba amasomero ga primary amalala, okuzimba amalwaliro ko n'ebirala bingi.